Okay, Tonaz Media kwe mkutu kwetuli tweyanzege amwena abasubscribinga kyakabi nnyo. Comments tubebaza mwebale nnyo mwebajela. N'okusharinga kikulu nnyo okusigala nga mutukuumira mukutu guno n'okubanga tubaweereza bulungi. Amanya nga bulijjo Tonaz nga ndi ne munnange Vincent atagenda tuwa munakyagwe bwe bakuba omupiira naye enkona n'enywa ebyo byaggwa abimala mangu byaggwa ebyo nembuli wawaddewo n'omupiira gwa Uganda Cranes nayo ne batukuba agenda n'otuwamu essaala omanyi essaala kati siri musabi wangi saala twagirekera bujingo kyogamba siri musabi nsijja bitegeera ebyo oba bugembe ate munnaye yali yantambi abantu bonna balina essaala ze basaba ate bonna engeri gye batandika n'amannya agatandika ne B bujingo ne bugembe bugembe bamugamba kuwasa Bugembe yamugamba lwaki alina abakazi bangi mu kyaki tawaasa watayagala amuweerezeeko abamu batandikira awo so kakati naye nga mwenna tubasaasidde nnyo abaviiriddwako abantu bammwe abafunye ebizibu ebyenjawulo kitalo nnyo kitalo ddala ekya Jerome Fangon Soldier tukusabira omukama akusaasire ebintu byemwogera si bituufu omuntu afanga n'ogamba tukusabire omuntu mugambe amazzi kyensolo bagamba oba oli ku nsi weesabire eri agenda kusabira ng'ofudde kati okyuse eki musigaza mu mubiri wano tuba tusaba omwoyo gwe Katonda gwe temubigeregeranya bwe mutyo obulamu bw'ensi temubugattamu bwakufa kati gweosobola osabira omuntu gwali mu luto nga bakusabira wawulirako essala n'emu netusabira tetusabira anti tulina betusabira mbadde nkyasabira abalala tusabira Kibanda beera mugumu naye tetugenda mumusabira lwaki tumusabira naye tusaba Katonda abikuyiseemu bulungi togenda ssaba era ebyo byonna byali ku pulaani ya bulamu bwe buli kimu okinnemeseza Dr. Kizza Besigye tuli wamu naawe tusaba Katonda akugumye naye tetugenda ssaba yeegumye essaala tegenda eri mutiitiizi aye teri muzira omuzira tabeerawo na ssaala buli muntu woteekamu essaala wa bunafu Julio naawe kyekimu tukusabira kama akugumye naye yeegumye singa byali bwe bityo famire y'omwana maama ne taata aba Jerome famire twawulidde nti alina n'omwana gwalese atusaba mukama Katonda abagumye abayise mu kizibu kino ekimulimu tukimanyi embeera akaseera kano ebeera nzibu naye omutonzi oyo awanirira eggulu eritaliko mpagi mugera si bituufu abagumye ama abafiiriddwa oyombye naani no abafiiriddwako abantu bammwe tubasaasira busaasizi kisobola kyokola kya basaasira kwanga omuntu n'ono omusabira nga yafunye shooka aba afunye shooka niira nga bina Katonda yakola ki yatuwa era yajjawo buli ekintu ekigwawo ne mugamba tusaba manga Katonda mujjako obuyinza bwe naye abantu ekimanyi balina obulumi anti obulumi era Katonda yatuwa Katonda yakwata Ibulayimu n'amugamba njala osaddaako omwana we n'alaba obulumi bwe yali agenda okuyitamu obwo obulumi Katonda ate mwakuweera ekiddako bwe kyoyita obulumi ewa Katonda ate gyaba akuwa tesiti ndala kati mwakwanga nze nsaba asobola kulaba omutima gwono guyimiridde gutya biribi kati fena tuli bimuli bya Katonda bwasalawo n'atwala nze n'akima gwe yaba alonzeemu nga gwoba n'ennimiro n'osimba amatooke kati wali osazeeko embuzi ng'olina famu eno ojjamu embuzi zemu zirinda zigaana kulya mmere tezigaana ng'oba olina ebisolo byo n'ojjayo embuzi emu n'ogisala nga ziri ziba ku bikuta zigambe nti lwaki wasaze munnaffe zigamba olwoyo olugenzi kati naffe katulinde olwaffe era osigala zirya mmere yazo kogwe
buli omu wawanga olina ekikutuuseeko kusaasira busaasizi kibeera kitalo. Naye tugenda kukuwa essaala egenda eri mutiiti ziguma bugumi imija ku maviivi ga 2 nawe olinde lulwo. Omanyi ku lwali lwakubiri eyo wansi ewaka wamanya ko oli omusajja eyafa. Omusajja oyo yafa twali naye mukazi we nakaniza takikirizanga nti omusajja yakola ki yafa kubanga baali boogera bazuuka mu buliri bombi ne banyumya nga boogera bulunga twogera wano nange ne omusajja n'asigala mukazi namugamba kange nenfunire ku kyokulya kole ku breakfast nga baba mu buliri. Omusajja namugamba ndeetayo katunda akannyogoga. Omukazi namugamba kale kange nenkakole. Omukazi n'afuluma ebolo anoonye ebintu by'okufumba. Yagenda okuva ku luguudo musekensi okuva ku luguudo okudda ewaka ng'omusajja annyogoze. Bagenda otuyita awo ogenda otuuka ku musajja nga yayiseemu dda naye nga omukazi agamba tannafa tumutwale ne mu ddwaliro nga tasobola kikkiriza nti oli ayiseemu gwe ndese enjogera gwantumye n'akatunda nga Katonda ye aba asazeewo nti kati obulamu bwono kasooke mbuwummuzeemu. So kati okufa tulumwa era buli omu kiba kimunyigiriza kubanga kiruma nnyo okuba n'omuntu gw'obadde naye essaawa eyo niwayitawo akaseera kati naye nga tokyakola ki tokyamulaba ate nga togenda kuddamu mulamu buno obulamu bwe tulimu tokyasobola kwogera naye okwogera naye osobola okwogera naye mu myoyo kubanga n'abafu oluusi twogera nabo mu myoyo tosobola kijjawo osobola kwogera n'omuntu afudde naye mu myoyo naye nga tasobola kuddamu anti tasobola kutagenda kuddamu ate togenda kuddamu laba guno mubi kati kyekiruma abantu nti okufa nno kize kibeerawo emyaka n'emyaka kubanga era twakisangawo naye kisinga okuluma abantu kati okimanyi nakati waliyo abafudde naye tobamanyi naye mumanya waliwo n'abazaalibbwa waliwo leero abalina embaga. Obulamu bwe butwe butambula tuli mu society erimu essanyu naye gwe manya ekiva mu ssanyu eba nnaku naye nga ekiva mu ssanyu eba nnaku ate ekiva mu nnaku libeera ssanyu. Kati waliwo gwe bakyaye leero waliyo agenda mu bufumu waliwo gwe bakwana waliwo gwe baweereza tiketi agende e Bulaaya kati essanyu n'ennaku yonna tutambulira nabyo omulundi gumu ate Katonda era yabituwa. So kati Katonda tumwebaza obulamu bw'aba atuwadde ku nsi weebaze bulamu bw'aba akuwadde ku nsi Katonda kati wano weni mwebaza bwebaza era kituufu kubanga bwe nakola nabo abasinga bonna bandekawo dde tulina omwebaza obulamu buli kanaku olukya noba ng'okyali omanya akyalina kyakola ki. So ate nakirala naffe era n'obulamu tugezeeko okwekuuma olaba nga waliwo ebintu ebimu kale tosobola kwekuuma nnyo naye ebintu ebimu nga sobola obbiziyiza ne bitatutuukako nnyo kubanga kati Joramu yafudde kabenje. Yafudde kabenje obugaya bwe wabadde mu ddwaliro oba bw'abantu amaze okufa sobola kitegeera kati obulumi obwo osobola obutegeera ku muntu eyamubadde okumpi ayamututte mu ddwaliro kati ffe tuyinza okwogera nti tulina bulumi ng'abo kati abafango ni pulezidenti baani abo bebasinga okuwulira bo kyebayiseemu ekiro kati kiba kiyamba nnyo omuntu onoomutwala mu ddwaliro ne bamwanguyira n'afa nga okkiriza naawe akoze ki afudde naye kiba kibi nnyo ate okutwala omuntu mu ddwaliro obulagajjavu ne buva eryo be tulugamba ate bo baliwo okukuuma bulamu bwaffe ate ne bubanga tebukuumiddwa kiruma kubanga kawe muntu yenna kiruma. Nze naako omukazi lumu ng'agenda okuzaala abasawo ne bagaana omumukwatako naye nga bamuleese nga bamugamba simanya balina okufunayo emitwalo oba gyali asooka asasule naye kati embuuza omuntu womulongoosa oba ogenda musibula nga tosasulidde eddwaliro tekisoboka kubanga naye basawo nawo olusi bakusobera wemba ndeese omulwadde wange musobola omulema era paka wembasasula bamanyi n'okubawo emirimu amalwaliro agamu gamanyi n'oba emirimu omugawonye singa sente ziba ziganye n'ekirala simanyi lwaki kino ekintu kikyatulema ettegeera olaba muziri ensi endala obulamu bw'omuntu babufaako n'osinga ssente kituufu naye wano ate bafa nnyo ku ssente nze kisinga okunyiiza ate omuntu wamala okufa ne bamuggyamu ebintu bye ne babitwala nga tobibawadde ate weoyogerako nti olese akacyankalano mu ddwaliro okimanyi tuziika abafu bangi nga bonna bamaze obbasalaasala
kituufu kati nze mba nabawaddeko ebintu by'omunda balyoke bayomuggyemu mwaganye okulabirira omufu wange ate n'ekirala mba muganye okulabirira omulwadde wange naafa mumpe ŋŋende ate bakuggyako ezeddwaliro ate nga afudde era osigala osasula anti kati ebimu kati alien skin yeyimu ku bino zabyo byamuggyako ne waya alyoke bagambe nti alina ka vidiyo ke yagize ke yabadde ayoge yagambye kale bwe baba bagamba nti agukoze accident zibaawo naye okusanga nga ate bamuwaguddeko anti kye kyengugambye awo wabadde nga twafuna obuzibu lumu omuvubuka yagenda yafuna akabenje ka booda nga tumuddusa mu ddwaliro eyo okumuddusa mu ddwaliro yali afunye damage z'amagulu simanyi abasawo abaana batubala mufuulu omuntu yafuna damage z'amagulu netugende tumutwala mu ddwaliro okumulongoosa wayitawo akaseera katini nnyo bamuddiza mu mochari bwafudde wano e Uganda wano bamuddiza mu mochari nti afudde tugenda otuuka gye batadde omulambo nga wuzi ziri muli kati baali badde balongoosa ki nga wuzi bazitunze okuva muno mwonna baali balongoosa ki okugulu kwe kwalina obuzibu so n'abasawo mbadde nsaba temutumalamu nnyo maanyi mukole omulimu gwammwe naffe tukole ogwaffe kwakati tulina mu buli ngeri yonna tulina okugenda mu malwaliro naye ogwaffe gwakubaleetera ssente kubanga yo bizinesi tukimanyi naye musooke mufe ku bulamu kubanga kati bo batufunamu emirundi kubanga bo basawo tebafiirwa naye omuntu n'aba afudde batugyamu ssente tebakuwa wabwereere kubanga olaba omulambo niwe guba nga gufiiridde waka tokkirizibwa guzika nga tebasobose kola kimusse olumutuusa mu ddwaliro bo tebagenda kuddiza mulambo nti bamaze okugubaga sooka osasule eza mochari bwe kiri naye nga namwesa afudde olwedde poliisi ekima omuntu nemutwala mu ddwaliro okubwereere waki temuzza ku bwereere omuzaawo eno kubawo ssente anti bamutwalidde bwereere saabasasudde nga bamutwala okimanyi poliisi ejja nejjawo omulambo weegusanze negutwala mu ddwaliro ku bwereere naye mukugujja ate nebakujjako wanna wa ssente kati nze nagutute kati era poliisi webanga batuta omulambo mu ddwaliro bagumukomezawo ze nguziike kyaba baagala kiba kiwere banti bo bennyini obunanyizibwa bakola kisse muntu oba bulwadde nga outbreak basobole obukontrolinga ng'obudde bukyayi ekyo kikkirizibwa kubanga buyinza okuba busigadde ne mu famire omuntu wakoze ki wafiiridde ekyo kirungi nnyo era tukyagala naye mba mumaze okutwala omuntu wange ng'afudde mbadde mbasaba ne waba amaze okumukolako bye mumukoze mumuzze nze mweziikire naye ate bo batwala ne basuulayo obusuuzi kati ate gwe notandika okunoonya empapula ezijjayo omulambo muki muggwanika oluusi nazo no za bulumi omanye ekibeera eyo ate eggwanika likukyajinga engeri gy'ofaananamu ngeri gyozze oba babala obunene balowooza ziba ssente nze nkubuulira tutandike kumira ku buweke naye gwe kimanyi ogenda mu ddwaliro ne bagamba kati gwoyinza ogenda mu ddwaliro ne bajjajinga omuntu lwa PRNC ye abo balina ssente mubakuba ebbiiru nnene naye nga tebamanyi mulimu gw'okola bamanyi n'okubuuza ani nti oli kale gogenda muwa naye nze mbadde nsaba ate lwaki tebateekawo ssente nga zifaanagana nanone netumanya nti omuntu okumuggyayo ssente zonna ziri bwe ziti kibeera uniform kubanga omulambo nze omulambo sina kyengenda kugufunamu naye bambi kitalo nnyo ekya Jerome famire tujja gisaasira egume ye omuntu yakoze eki yafudde nalabyewo vidiyo nga yadde ne girlfriend we nno ku lw'omukaaga wakalabyeko yo n'omuwala azirise oyo adde mukwano gwe naye atwala girlfriend we kubanga waliwo kavidiyo ke nalabye baali naye ku lw'omukaaga nga bali mu buliri awo bali mu ssanyu yapositinze n'agamba mukwano gwange nasembye naye kugera ku lw'omukaaga Abannayuganda bazibu waliwo yakomentinze wansi n'enseka abana ba comment section nabavaako oyinza okubeera mu nnaku ate ne bakongera mugambye ebyo ebinnyo byolina biyinza okuba tebisobola butamutte oli namugamba amannya agatta omuntu ge gafaanana nkugambye Uganda naye ng'oli apo apositinze ekintu kya nnaku beera serious ku lulwo oli apositinze ekintu kya nnaku
naga naye fiidwa bba wange bulimi bwempita oli yamukumbi comment nga nene ngamba yi tusasira ate ku bantu abantu baba bafiiriddwa abantu abo temuduula obaleke yamanyi kyayitamu mu Uganda kyakamulimu abantu nga bo tebafiirwangako era nakirowoozezza nange neŋŋamba nti mu Uganda muleka mulimu naye kikiwa kiyinza okuba mulimu abantu nga bo tebafiirwangako kubanga waliwo omuntu abeera ng'afiiriddwa oli n'akomenti nga n'ogamba naye alinamu ku mutwe naye okimanyi nti mulimu abantu nga wadde yafiirwako naye nga yakitwala nga bw'ayagala yafiirwa batamwagala era ekyo ky'ekintu ekimu nagambye nti nga ndaba abantu bamu boogera ebintu bimu tebikwatagana naye mbaga naye mbabuulire nga bw'ogambye nti abantu ababadde kumpi n'omwana oyo Joram be balina kibawulira muli kubanga okumugyawo sijamuyeka buli muntu abeera n'omuntu amugenzeeko kubanga kati twogera ku Joram essaawa zino kubanga emmotoka ngeri yamunyigidde ku kisenge ffe twaliko kati twalaba okufa kwa ssente za Wanene sente zo Franka yali wanuupu gwe baatomera wane Busega naye kati abaana nakati simanyi oba abaana baali bazzeeko mu nnomu abaaliwo naye simanyi oba baali bakomyewo ki mu mbeera yaabwe ey'obuntu kati toduuliranga mu kufa kwa muntu nti gundi yakoze okitegeera ekibeera ekikwatako kireke ebyatuka ku mugenzi Ichuli Ichuli ojjukira live gye yakolawo nga bamaze okukuba minisita awo oli owa Labour oba kitegedde naye singa Ichuli yasirika kubanga Ichuli simanyi oba minisita wa Labour yali amukwatako ki nnyo ebintu ebimu tubireke nga bwe biri byagala kuleka nga bwe biri nakireka tekigenda naye nga tubeera mu kiseera ky'okufiirwa oba oyagala kusaasira kireke oba osaasidde genda abantu bage bannange kitalo kubanga ffe omuntu wafa ku kyalo ne gwotamu nga kitalo eyo munnange naye nga ayinza okuba si muganda we si wa Luganda we naye twakimanya nti okufa ebannaku era kyobola omuntu ozona nga kitalo eyo kitalo ne tugenda mu maaso muganda wange Kibanda Alien Skin tumanyi mama Fangoni waali essaawa yonna ojja kubanga okukomawo ebweru naye ate Fangoni soja eyo mugamba nabyo si bituufu omuntu wabazizza omusanga amateeka gakole enja nti bagamba munafuya nnyo amateeka amateeka gakole olina okukkiriza nti Alien Skin ayinza okuba yabba anti nze sinze mulamuzi birekere kkooti buli omukola ekintu ekyo amateeka muganafuya okimanyi leka nkubuulire wano kaabaani n'akola omusango lekanga amateeka gakole go gamwejjeereze naye temukozesanga maanyi nti gundi ajja kujja ayogere gundi bamute no wabanga Alien Skin simu yabula obujulizi buveeyo kubanga ne Alien Skin kati aba ne party B ekisooka erinyayo baba balyonoonye wabanga teyabba simu eyo kituufu kati mwe munaamugjawo bujja batafunye bwenkanya kubanga alina image ey'okukuuma gyali mu kukuuma kati image eyo ate oli waabayo omuntu omu n'ayagala ojjonoona mwe ne mumugjawo image eyo mba temugijjeewo nedda ddembe lyokufuna omuntu alina eddembe lyokufuna bbeeyo n'awooza ng'ava ekyo kirungi nnyo naye emisango gigende paka era gisigala gigenda mu maaso ati kati nti gundi ajja kujja kukolere nedda bwekuba kuvaayo omulamuzi obanga bbeeyiro etuuse bagimuwe kooti tesobola kuta muntu tigenda bangi babata omusango gusigala gukenda mu maaso okimanyi mulimu abantu abamu ng'emisango tebagiwoza nagiwoza naye nga bajja butaala naye nga balina emisango mu kkooti naye lwakuba nti gundi amumanyi tebakulimbanga fayiro oli bwakulaga nti akumanyi fayiro n'agireka mu bbanga n'agireka nga naye weakness naye mugyogerengako weakness ebyala abalamuzi ekyo nakyo temukitwala nti kyamakulu kino nakyo kiba kya busiru naye ffe tusaba badde nkugamba omulamuzi eyo mugamba simanyi omuntu abeera ku bbeeyo myaka na myaka okimanyi nako kabeera kakodyo kakulemesa funa ddembe lyo sitasoma mateeka we batakusalira musango oba n'omusango
oba tokyafuluma ggwanga oba tokyasobola kwesimbawo oba tokyasobola kukola bintu byonna ebyo ne passport yo eyinza okuggibwako. Kati tugeze mu byabufuzi si byabufuzi anti bino byenkugamba nti kati olwata kusalira musango kubanga tinze bwe bansalira omusango ne basalira emyaka 4 ninga nengisavinga negira emyaka 4 gavumenti bate kyammanja kintu kyonna naye gwe buli muntu womuleka nga ali ku pending omusango tamanyi oba yaguza oba teyaguzza onomugamba afunye ebbeera agiradde ebweru gavumenti eba ekyakwina mu ngalo ezi oba okyegedde kanaye oba omugjeeko eddembe lye kati okakasoja nti alien skin ayinza obutaagala kwesimbawo oba naye ayagala okwesimbawo edda bwe bamuwa bbeero ajja kujja omusanga teweesimbawo anti ajja kubawooza byonna kyekimu noba osigala munda osobola kumalayo emyaka nga Mandela amalayo ameka kyoyagala nze ne bansalira emyaka ne giba 5 badi bulaka bamusiba emyaka 4 nakomawo n'ajja ssente ze kati ali free tewali gavumenti temunoonya n'omuzungu tamunoonya ebyo byaggwa kati alien skin nze kyengambadde ngamba sijja musalira musango oba yabbi oba teyabbi sirina kyembimanyi nemanyi ebintu bya Uganda byo bibuzaabuza kati esimu yagibbadde kyakuswa kikugamba akwanga esimu teyagibbiro bamusibi mbo yagibbadda kati yagibbirawo mbo n'omwana yalina sente empitirivu ze yamunyagako ayo katemba yennyini bwolaba naawe kubanga kati omuntu wakoze omusango kubanga nze nalabye ekintu kino nga kyekiseera bagambye restaurant ya Haruna mu Biru nti kyekiseera n'abantu abakola oba baaliwo mu kaseera ako okuvaayo bawe statement zaabwe nti owaayi kituufu omwana yajja bw'ati na bw'ati kati baba abagoba nga bamu bagenda na Dubai abakozi babagoba enkya n'eggulu abakozi beeyiiya osobola okufuuna n'omuntu nti abakozi abaaliwo baliwa wano Uganda olwo omuntu alina obuvunaanyizibwa ku mukozi kati abakozi abo bamu bagenda Dubai mugenda bajja bakola statement baba bagenda dda kuba Saudi kuba abaana bagenda ne bakuba Saudi ebyeyo oli wajja n'agamba nti omwana yali wano yagenda Saudi kuba kyeyo olina obujulizi nti waali tebuliwo kati wano kampuni mmeka ezeeta abakozi ne zibajjako obufaananyi omuntu bakola mmere ya lunaku najja n'akola lunaku n'agenda ewalala kati okakasa nti ebyo byonna tebatuwuddiisa omuntu oba yazza omusango mu mwezi gw'omunaana lwaki omukwata mu Novemba bulijjo gwe babako essimu alinda mbu fayiro bulijjo eweeryawo kati poliisi ebanga gye banafuya mbu naye terina makulu mbe badde bagisanctioni kyogamba gwe okubba bakyanoonya bujulizi ate obujulizi okubbako essimu bwetaaga bujulizi ki oli kasita ggulawo fayiro nti essimu yange bagibbye bwa iPhone kyetaagisa ki banyanga iPhone kika kya waggulu nnyo ye iPhone mapeesa oba kyo iPhone kipeesa gye baatwala oba iPhone ki gye baatwala mitwalo 48 iPhone ki ya milioni 3 bawandisa 48 milioni 3 naye namu milioni mitwalo 48 yali oba azinamu nga kyokka ate oli agamba nti yamukwasiza agamba omwana yalina sente ze nnyingi nayo alien skin ku level ey'okubba iPhone abadde yagivaako kubanga sente zabadde akola zigula iPhone ekivulu kimu abaaguza iPhone ebintu ebimu ate batwalemu amagezi nze nange nagambe banaye batulengereko bulungi alien skin sente zaafuna zisobola okugula iPhone emitwalo 4 alien skin ayimba mu luyimbo olwo ne bamuwa akakadde kasente oluyimbo olwo nze kyasinza okunzijako enviiri ate kyemmanyi alien skin tabba manyi bino ebintu bantu poliisi bagamba kigundi kya mbuzi kirekera omusi kiso kya mbuzi kati alien skin bwaba aze ne gurupu ye ne mubaamu omubbi mukwate omubbi tokwata alien skin kubanga alien skin simusuubira ate kati olaba teyabba lwi nga tannajja mu kuyimba ate mbu omwana yo baamubuuza agamba nti yeefa abantu mbu abantu yabeefaananyiriza nga gundi ya Kibanda ate mbu ate Kibanda agamba nti yamwefaananyiriza ng'omuntu gwe yali anoonya ne tubeera nga tubuuze totale nga tetusobola kutegeera kituufu nze kye mbagamba ebyo byonna bijja nga byensamba bimaze kubaawo nze nno
ntudde ndaba mawulire. Lwaki bamaze okuba b'ensambya? Nize nti Kibanda bamuvunaana musango gw'okubeera ensambya n'alesaba empapula. Nabagamba nti ono bamuvunaana okubeera nga yabba essimu mwezi ogw'omunaana n'enzirika. Nange kyamazeemu amaanyi naye manya nti kati mu Uganda olina okuba nga weegendereza. Oyinza okuba osuubira kintu bamugamba musango yaguza mwaka guwedde emyaka 3 emabega. Waliwo enkoko yabula ku kyalo. Waliwo omwana enkoko yabula ku kyalo yagipa yafaana. Olira waliwo omwana muvubuka nga bw'omanya abavubuka kati ebintu binenge gye bikwatamu abavubuka mu ngeri etategeerekeka ng'omusajja abulwako emmotoka ye nga agenda ku poliisi areportinga nga bagenda banoonya abaana batrackinge agamba omuvubuka oyo ali omu ku benteebereza nti bakola ki babba emmotoka yange. Abasirika bamugamba nti omuyita otya? Mutabani wange naye twe namba ye namba agibawo. Naye bamugamba omuvubuka nga omwana nga muto kubba emmotoka. Amba osaaga ggwe. Kumbe ndowooza ye ekibalo kye kyali emabega eno waliyo abalina ku ssente ajja kukola ki? Kati bamuggyako statement. Omanyi poliisi eno lwakuba waliwo embeera oluusi ebitatambula bulungi naye bagezi bwe banga balina matanga gyeyo kati basazeewo kukola ki? Bamubuuza ebibuuzo bamugamba nti baŋŋamba emmotoka ye baagirabako emukono. Nekwatako ku lw'ekatosi. Okay. Mu biseera bwe biti kati banoonya omuvubuka bamukwala. Bamaze kola gundi tracking bulungi. Babuuza omuvubuka ogendangako emukono. Ambe mukono siinayo muntu wange. Singa waŋŋambye Wakiso, Ebulenga, Namasuba n'emukono. Kati bwe bamugamba oli yagamba alimba. Bagenda kuleeta reporting omwana talingako mukono. Yayita emukono ng'agenda e Kamuli ng'ali mu taxi. Ekyo kyokka kye kyataasa ki? Omwana omulenzi. Naye singa yali nga yabeerako emukono nga yagendako emukono n'abeerayo yali awedde. N'ataawo okubba emmotoka tekikwetagisa kubeera mu mukono. Anti emmotoka baagiraba mu mukono. Nnyinza ogiba nga nyina baddira bange okuva wano bagitwala emukono. Yagamba bamugambira ddala nga mwali. Awo yafuna obuzibu. Ebyo basobola ekintu kisobola okujja ne kikutomera pap. Nogamba nti so Uganda wano waliwo omuntu eyaleepinga omuntu ng'ayitawo emyaka ndowooza nga 2 ne bamukwata. Oli omuwiddeko oyo? Naye ndowooza saamuwulira. Uganda ki gy'olimu? Wayiseewo myaka nga 2. Bagamba n'enkovu ku myaka 2 we yaleepingira ekyaliwo. Tokiwulyango? Uganda tewali kitasoboka. Eno bamuyita Dr. Kizza Besigye. Omusango gwa Kyakuwa. Bamukwata ng'ayiseewo emyaka agamba yaleepinga omukyalo. Eno Besigye abonyebonye n'ekkomera ya Uganda. Besigye abonyebonye n'ekkomera. Namanyi waliwo emyaka gye takyasaana kubeera mu kkomera. Naye Dr. Besigye bambi Katonda amusaasi. Ayenze mbagamba ekintu kimu. Besigye ndowooza atugeza n'agamba wakati ku nsi yazza musango ki. Mbagamba ekintu kimu. Ekkomera ntaana ya ku nsi. Komera si ntaana ya ku nsi kubanga entaana gwe tugimanyi. Mwogera bye naye gwomanyi ekkomera? Komera gwe taana oba onoovaayo ddi entaana eba ntaana. Entaana esigala ntaana. Bwe baba bakutwala bijja kuggwa. Jangu tugende tulabe.
police jamwenga to police inenge ijewomereza kichangu just wandika statement ogende and the police ne mumpito kola statement sije ono gumazambira baguma waliwo musini waliwo musango angole zenako ku police room walgo nalingenza okubba mutwala byakiyaye walgo nalingenza okujjaye nga bamutwala nonga tutu soko je kujja sogere bogezi bintu bigera ku byofuzi soko je kwebera nga bakutunuulira banaye naye nga saba abantu bonna omukama abasaasire bonna abalina ebizibu Dr. Kiza Besigye mutufe emyaka tegikyasaana komera banange wanakola emisango bamuleka yini gavumenti eba gavumenti amateeka gaba mateeka si gavumenti mateeka gaba mateeka gavumenti ate amateeka gabaganya gavumenti esobola okujja gona amateeka negajjawo abaana abali amateeka gabeera kuba gavumenti eriko abaana bali mu kkaaba nti buli abadde ayina akayimba akafuluma mu wiiki eno kafudde Alien Skin yasaanikidde intaneti era ne gundi Frank Antambi ne Shalom baakaabye dda nti akayimba kaabwe kadde kafuluma wiiki eno kati tekalina we kayita akayimba babute nebigenda kuggwa mangu Alien Skin ajja kuddanga mwenda ati naye kati kankuwuuli gavumenti bagenda kuwumulanga munana nga mwenda abana abaza okukola olunaku olwo lwennyini kooti lwe ziwumula bakumanga munana kooti zikomanga munana Alien Skin agenda Christmas girira mu kaduuku katusabe ndowooza omulamuzi ngeri gyamwadde appointment anaaba waaliye ate emisango gye Uganda mizibu osanga omulamuzi yakutute ku limandi mukama akole ekisa kye omusajja alina ebivu alina ebivulu sente yazifuna dda ate jjukira alinawo n'olusooka omwaka abadde asatu mu lumu enkwacyo festival bannaye mugende mumuwagira ajja kuvaayo mukama akole ekyamaanyi bamuwe production warrant omulamuzi agikirize production warrant bakuyitanga wadde ennaku tezinatuuka nojja ne bakuyimiriza mu kooti n'osaba oba okuyimirirwa ndowooza bajja mutamu bajja ajje enkwacyo egende mu maaso bajja kujja ne poliisi nga asooka ayimbe bamuzi kati awo poliisi tekolawo prisons sirikale ba prisons ate ennaku zino balina bibomboola ate obusajja kati agomaje baba ate n'ebibomboola mu prison naye bakyusa uniform yasigala mu kale eyo bakyusa uniform bakyusa n'abantu ebyo bimanyi prison ennaku zino nga ndalamu bali bakambwemu bakola emulimu gwabwe ate munange oyo musajja Mugisha yakulya prison ani oyo yakulya prison commissioner ono akulya prison alitwala yani omwaga mwerabidde omumanyi oyo musajja akola bulungi bayizayo mu bitongole bya gavumenti akola bulungi emirimu namanyi nti okimanyi nti wakutwala eruzira kati okyatya nnyo zira kyatiisa gwe ngebaga tujja kutwala eruzira n'okankana Ruzira bamulongoosa Ruzira tebakyalima Ruzira tebalima tolina kyokola ani agamba ate kati tebakyalima abalima basigayo eno kigo eggulo ng'abaana bagambye mbu Alien Skin ali ku lisiti y'abagenda okulima ku byasigayo eno kigo Sentema Ruzira omalayo bumazi nnaku zo musabiti oba Ruzira bagirongoosa otuuka eri n'okusoma kati kubaayo ate Ruzira waliyo n'okusoma n'obobeera nga tolina klasi okimanyi Ruzira n'emipiira bagira Premier League waliyo bayiga ebyemikono Ruzira sikomera bingi wali otyanga luli eri just wala kujjako ddembe lya kufuluma bweru naye Ruzira ogumya Alien Skin si ekaana waliyo bakimanyi Ruzira kati gy'ogenda n'otatya naye wakusindika kugana Katonda tukusaba omukwatireko okwate kulamuza waggulu eyo waliyo bire Katonda ate ali wamubire naawe mumuyine kati Katonda abeera mubire ontosazaamu sarayo nkyamu Katonda ali mubire owe amaanyi n'oku Alien Skin yo wankwacyo si wa Katonda kuliriza awo amaanyi abakya prison bagwedde alwadde nedda Katonda awe ekisa omulamuzi
afe n'omuwabi wa kkooti bakole bamuwe warrant production akole ki asobola okujja ayimba enkwakyo asatu mu lumu Decemba kati kaseera kare ajja n'omulamuzi wali bayimbe bonna baddeyo kaseera omulamuzi ajja bano aba prisons bajja kutya ng'ono omwana ayimba akola rehearsal no Ronald Mayinja namukwala Zasajja prison yobatiisa. Prison bakukwata nno. Prison yekwata nno ngese kanosi. Naye munnaye bo bazadde. Prison kubanga balabirira buli kika kya muntu. Polisi okukwata ne kukuba. Bakutuusa mu prison obanga afunye emirembe. Anti ngugambe bali bazadde. Owa prison agenda okukuba nga gwa mutaanudde. Bateka kubaawo ekikyamu. Prison gy'otuuka ne munya n'emboozi. Naye nga ye omusango gwa kulabirira. Naye sooka osabe. Na esara zino Katonda atajja kuuliza yange yo. Tusindika ya Bujingo. Saba Katonda. Oyo Bujingo yasabira ali anisi. Okuzina abadde asabira simanye emirambo tegiwa mu. Bannange. Bujingo yinza kuba yasabira. Omwana nalabye omwana wa naye bannammwe bannange. Muve mu bintu by'okusagira mu muntu ng'afunye obuzibu. Waliwo omwana gwe nawulidde mbesara ya Bujingo etuukiridde. Mama naye bannange. Bujingo ennaku zino abadde ne sale enkambwe yakamulaye. Abana naye bagimuddiza amanye ekinaabaawo ewanywedde ku soda ye nzivaako soda ka mitwalo nalabye gundi naye ng'ayomba King Saha nti bantu mmwe nze sinywa mwenge nze sinywira ddala mwenge mbeera ku busoda bwammwe nine mugana n'okuwagira ekivulu kyange ninga abana abantu nga bw'omanyi abantu balina obusungu omuntu abeera ng'asaaga alina ekivulu mu January ndowooza abajja kujja tukyalina ebyamu tukyalina ebyabasebata byonna tujja bikwasaganya asooka alindeko tukyalina enkuuka anti talaba yenyenje budde bukyali tatya era n'agambye abantu balina obusungu omuntu abeeraawo n'obusungu bwe naye n'akulinda tukyalina obeera olowooza asaaga n'akulangira toyodde kusobola mutwalo 5 gwe oyo akola olwo gwe nawulidde agamba muba munoonyerezeeko soda aliko essaala mitwalo egi 5 ng'owonye endwadde ezikuli mu mwoyo n'endwadde z'omubiri Bujingo yasabidde ku soda tonamunyako naye olowooza namunywa temwagala kwagira kyaki yaffe 5 nga mingi ate tuddiza Katonda naawe soda waliko amaanyi ga Katonda omumanyi tuddiza Katonda soda wa Katonda era nemujja munywa soda wa Bujingo sobola nga tumumalawo twagala abantu bya Katonda abantu ba Katonda baagala ng'onyiiza obunyiiza basajja ba Katonda kugambye kusaba Saara gundi asobole okuvaayo mu bwangu saba siri musabi bannange saba musaala yonna esoboka nje mpozi muyitire bajjajja muyitire Kibuuka omumbaale awo gattamu ne Julio kubanga ne Julio naye ali mu ku poliisi sigenda mu maaso ate munnange olina ensawo gy'otatta wano ye yatandise dda muki era waali ebigali yabikumye dda yagambye ebigali oba ebyoto byabyoto ate obuuza nze ebigali bya ssente ebyoto yabisesezaamu dda jajja bakole egwe singa emmandwa zaalina amaanyi singa ebintu ebimu bitiisa gondi saba bannaye tuve wano gwe saba ebibyo sala zo Katonda ajaziwulya Katonda tunabeera nga tukuŋŋaanya babiri oba omu anaatuwuliriza tuli basatu ne kamera maanyi genda mu maaso nze siri pasita simanko bya ddiini genda mu maaso kyaki iri erina mutuwa ttenda naye nga amazima mu mbeera eno Julio ate bamukwatidde ki ate naye yali mu ddwaliro kakati ate Julio alabika aligwadde okugwa ddwaliro ono ali kugwa ssimu naye nga tudde mu byamazima amalwaliro nago geddemu amalwaliro geetereeze amalwaliro gano gatuyisa bubi naye nange institute ezo ziri mu kutegeera zitumala otukosa ate tezaagala zigambako naffe tetugenda kutya bagambako nze mba ntuteyo omuntu wange ne mumusala nga sibagambye ntwalayo omuntu wange ne bamusala nga sibagambye ze ddwaliro ndeka ndyokyeza yes nze bansi banjokyeza abantu abali mu ddwaliro kati bampa ebintu byange
abantu nga balina obusuulu omusawo ati kati omusawo yamukozeko gwe nzira naye nange ne musalasala mu kintu kino musalasalanga wano kutonazi media kituvumirira ekyokuba nti omwana gwe nalabye ng'asikambula dokita ng'amugamba tula wansi ekyo tukivumirira naye neneebaza Alien Skin bakuba abantu bamukwata bulala nti bwe yatuuse nga kubanga bamuyise nga balaba embeera kati ekoze ki ne bamuyita najja naye yagambye abaana bano mwenna mukole ki mudde bweru ate munnayi naye yadde yazze bweru kati ate ekyokubiri kyenvumirira bwe baatuuse bweru geeti ne bakola ki kati imagine waliwo mwana wa sengaawo ate gwe baleeta mu ddwaliro gwe tomanyi tebanakukubira nti mwana wa sengaawo kati bamukola ki bamuleeta naye nga oli omu ku bakoze ki so ebintu bino ebimu nze okubeera mukwano gwange tekitegeeza ate tokola nsobi oba siina gikugamba okubeera mukwano gwange kituufu kiba kituufu okubuulira ekituufu ekikuliko ne ngamba nti munnaye wano wote wakoze ki bulungi kituufu wano wakoze ensobi weewaawo tugenda kunoonya engeri gye tukutaasaamu naye wakoze eki ensobi oyo gwe mukwano naye bw'oleko omuntu ng'ate wadde wano nga gw'olaba birungi byokka nga tulaba bibi yakoze si kituufu so mu mbeera eyo wadde muntu nga waliwo embeera yonna ekukyankalanyizza naye lowoozaamuko batugambye oli afudde naye kati ate waliwo obulamu bwono obuli mu kutaasibwa gwe tomanyi oba mwana wa sengaawo oba maamawo oba mwannyoko balimuleeta mu ddwaliro eyo naye tebanakukubira nti owaayi gundi mulwadde balinda bamale kumutuusa mu ddwaliro bagulyoke bakukubire nti owaayi ekituufu kiri nti ndowooza tubeere nga abasambi ba mupiira abawagizi b'omupiira abawagizi b'omupiira muzanyi niwaba akoze mistake ngoya kati nga ffe abali enambooli muzanyi n'akola ensobi tokkirizibwa kuba ku muzanyi oyo lefali ne wagaba penalty nga tebadde penalty tokkirizibwa kuba ku lefali kuba bw'obanga toli mu mativu amateeka weegali nza tukireke ebeere nga maaki kiba kiwedde maaki ebeera maaki naye wano bulamu kankubuulire ebintu wano wammanga omuntu yenna kasita abeera ne emotion ku kintu aba akitaddeko kiyinza kati okimanyi nti kati ogwo omupiira obanga wadde olaba mupiira lefali n'agaba penalty nga tebaddeeyo TV oyinza ogyasa nedda asobola otwala obulamu bwo va ku bya TV omuntu asobola okufa pressure lwa nsobi ya lefali omuntu asobola okukola ekikyamu edda tetwali ku mupiira gw'edda naye baali bakasuka amayinja b'express abo nga bakasuka ejjinja nga era abantu bagala kukola mupiira gya express akacupa naye kati badda mu nnumu batereera bakimanyi omupiira guba mupiira naye kati naffe katukkirize nti eddwaliro lirina ensobi zaalyo naye nabasawo tubaleke bakolenga ebintu byabwe mu butuufu bwebaba nga bakoze mu butuufu baba bakoze mu bukyamu amateeka weegali nga bw'oba oliwo ekyetaagisa okutereeza mu ddwaliro ati nabo kibadde nga bakiriwo kino tokuba musawo omusawo tomukuba ate tokuba dokita tokuba nansi tokuba ki genda mu mateeka kwata kamerayo bakwata evidiyo sirika kati gwegenda omugguleko omusango ng'omuntu mateeka gakole kubanga kati emisango gino oyinza okuba yesu oli mu bulumi bw'okufiirwa omuntu naate naawe amateeka gano kubanga tokkirizibwa kuba muntu nalyo tteeka gyeri tokkirizibwa kwotwalira amateeka mu ngalo kati nze oyo gw'okubya oluyi naye asobola tokuggulako omusango ng'omuntu awo nawe mwerabirawo nnyo nti wano etteeka lya Uganda ligamba tokkirizibwa kuba muntu yenna abe ng'akoze eki kabe mubbi n'omusanga bbi n'omala n'omukuba asobola okukuwaabira anti nze nkubuulidde nti bwe tusanga omubbi ng'abbye ekintu n'okuba Katonda n'akuyamba n'asimattuka n'asalawo okukusiba akusiba
yes nali nzibi neti gwe kwiza ate kunkuba ngani ntute ku police wala ku police amateeka galamule wa muntu akirizibwa kwata omuntu na ate buli muntu alina ku ddembe lya solo fune ddembe lye wala solo gamba nti yali abbye nga akeeki kyamu ku bwongo abantu bazoliga enkya neggulu yagende bakebera ku bwongo kwanga gweyiza okulowooza omuntu akoze ekintu kwesaawa gwe mutuufu naye nga ate alina ekimutambadde abantu bafuna ebitambi enkya neggulu yaga niyeyambula aba yagadde kati gwe namukola lwaki weeyambudde naye ate asobola okuddawo nagaba nange mu nsonyiwe ekyo nakola sikituufu kyali kikyamu nange samanya lwaki so kati mbadde nsaba buli sibafango ni bokka naye buli muntu yenna abadde asuubira okukola ekyo kibe ekyokulabirako musooke mubireke yes abasawo bakola ensobi nga bwe nkugambye batukolako obuvuyo naye muwaabire nga ggwe kubanga naye teeka gasobola omukwata nga waliwo weyali alayira okusooka okuyagamba agenda sobola kutaasa bulamu bwa muntu si kutunuulira ssente lyetteeka lyasooka okulayira ng'agenda afuna ogwo omulimu so kati wakolanga ensobi mu mulimu gwe genda omuwaabire ensonga zino bwe zijja bwe ziti zinyumira zirina weezigatira abantu Frank Antambi Shalom balina gwe batagatta naye nalabye eggulo nga kino kibagasi full figure tukusabira osukke kubanga mulwadde era yagambye ecupa nagikasuse eri niŋŋamba kansooke ŋŋende ntaase abaana fango ni mother naye full figure tukwebaza nefango ni badde mu nnomo kubanga full figure ono bataasa enkya ne badda mu bizibu byebimu era bajja kuba beeridde ebizibu byebimu nabo babuulire bave mu byekiyaye badde mu bantu abali professional omulimu gwe bakola abayimbi ani bagamba nti omulimu gwabwe gwe tegusobola kubeera ku professional tugenda kujja wano twogere ku bayimbi embeera lwaki omulimu gw'obuyimbi gubagana ogutongoza mu mulimu era kubanga abayimbi balina problemu emu omulimu gwabwe gwe gumu ng'oli akola mu ddwaliro ng'oli akola mu busawo negwe bagutwala nga injiniya nga ki yes amanyi bayimbi bano balina okwewensa abantu abayisaamu amaaso naye muyimbi eba talent nga olaba nti professional mu mupiira bakutuuka nti kati gw'oli professional Messi oli professional gundi asamba gwa professional byokola tebikyali bya amateur ne mu bikonde waliwo tukanga katakyakuba amateur boxing ali mu professional ki boxing kati baba yimbi tuba promoting akogamba nti kati febi tuyimba kati tukyalimba amateur kati limba kati kenze kya kikoleko mu bwangu simanyi kubanga kati abayimbi bano abalaba abayimbi abo mulimu gwabwe gusobola bakolera ssente nabafuna buli kimu abasinga obungi baganya okwefuula nga abantu abategeera abayimbi watanywa njaga watasiba balansi watajja mu bigundi byankwakwawa tamanya nti ayimba amakazi wateyambula watabeera mu mmiri tamanya nti ayimba kitegeera guno omulimu gwe si mulimu ogwo mulimu lwaki bagutwala ng'ogutalina makulu omulimu buli bwobeera ogufunamu kasente tamanya omulimu abayimbi nabo beekolemu ebyamagezi ndi kati obanga gwe aliyene skilini noba nga olina ekibinja ekikugobeera mweyise ng'abantu abategeera zimatisa bona abayimbi nabo amakimanyi abayimbi abajja sigalira nnyo emabega Alaso yavudde n'agamba nti ekintu ekikolo ekikoleddwa si kituufu abayimbi bano balaba bagenda sigalira nnyo emabega nze nali ndowooza edda baatugananga ogenda mu bintu nga boza byabayaayi ng'ogamba nti ndi muyimbi nga omwana ayononese lwaki bayita aboononefu Uncle P omulimu gwa booda n'omulimu gw'okuyimba n'omulimu gwa taxi gyagana ofuuka emirimu kubanga abagirimu bo tebakula tebakula bebe cool ogamba otya tukwebaza kyonna kyokoze kubanga ndabye omuyimbi nga Lagadi kubanga Lagadi nze namusanga ayimba simulabako musikanda oyo muveeko ndabye omuyimbi nga Eddie Yawe gamba like wobanga ofunye omulimu kankubulyo waliwo omusajja akola nga yali akola ali ku taxi ye Busega nga nenga ayambala masuuti oba mulabako nga yambala masuuti gwe mulimu gwalina okimanyi nti mubogera muziri ensendalo osanga omusajja nga ayera kkubo naye nga ali smart Lagadi yategeke ayina ekivulu by the way kusere
Tagali ajja kukola. Naye yagamba ekivulu kye yasanga nga aninga already n'akyusa date. Nagamba sisobola kulwanagana na mwana. Era kisaya ate enkeera. Kandaba abantu bange abaagala ragadi. Tulaba oba basobola kukola ki. Nagamba kandabe omuntu agenda kukola olutalo ate naye ateeke ku lunaku lw'entadde. Kati oba busiru. Kubanga balina date emu n'akyusa n'akiteekawo enkeera. Kyokka yasooka kubukinga nagamba omwana kaakole. This is a professional job. Ate abayimbi tebakoppa abantu ng'abo. Ate bano abayimbi bali abo basooka baali bayimba nkulaba omulimu bagenda bagutumbula bagutereeza. Ate bano abazzeewo ate baddayo eri mabega gye baasooka nti abayimbi tebalina makulu. Okimanyi kati ne president ndazatula abayimbi president Museveni abayimbi ayinza obalaba nga abatalina mugaso. Bagulina. Industry gyasinga kati okulaba ng'etalina makulu z'abayimbi. Naye banna. Nedda. Ati kyekyo kyenkugambye nti omuyimbi ayimbira emyaka 3 n'asigala ng'asabiriza. Ninga akuyimbidde emyaka aga. Jose Chameleone kyogamba naye akyali. Tubalaba nga bagenda bafukamira nti bampadde emmotoka n'asanyuka nabanga omwana omuto. Kati Chameleone bakyamu emmotoka n'agenda n'akuba ekivulu nti bampadde emmotoka nebaza mu mmotoka. Mu America omuyimbi yafuga gavumenti. Era kugamba sijja kujja ku show ya Trump n'asasula obwanona omuyimbi ajja muyimbire ku kivulu ekyo. Omuyimbi mu bazungu alina population nnene nnyo singa wano e Uganda. Omuyimbi asobola kuba n'abayimbi nga badde nkanga ife tuli bafangoni nga fangoni ntiebe yogedde tebakyusa. Kati nga ate president yeeguye okuganya alien skin yabagizi babo mbagala. Tebabano nga tubadde tubakalu ka America. Nti oli gundi Trump alwanye nnyo okola nti asinkana ba Jay-Z. Nti wali eri munange ebintu bye tebiringa bya Uganda. Nti oli omuntu waba ayagala omuntu olina gamba nti nze ndi fani wa saha kyayogera kyatwala. Ikasa agamba nti bannange akalulu kawe gundi. Yes. Kirabire ku mupiira. Ronaldo wagenda bagizi bagenda nabo. Kabaleka mabega. Ronaldo wagenda. Kati ali mu Saudi Arabia era bagizi ne Saudi Arabia bakisola bagirabe. Niwe ne Uganda abayimbi lwaki tebakwa. Omuyimbi wa Uganda yamala omuyimbi wa Uganda yamala ono n'ayimba. Omulimu sente wanazikola mu biki tetumanyi. N'alwala nga tumusonde. Tukola kawoshi ku muyimbi. Nga tetukola kawoshi ku muzimbi. Nga tukola kawoshi ku engineer. Nga tetukola kawoshi ku muntu akola kuki? Ku muntu akola ku toyi. Ate nga bitwali badde tukolya bakawoshi. Bibafuna sente entono. Naye gwe tukuwane sente tujje tukulabe. Mwetongole mwerungi omulimu gwammwe mugulungi ye. Kati abayimbi batwala nga bali bamayirungi. Nga banywi banja. Nga banywi bali babisiyaga. Bikola ebintu ebitategeerekeka. Amoti yaita najja mu comedy. Nga comedy balowooza abantu bakola bya kisiru. Amoti nabagamba na guno mulimu. Ennaku zino abantu bangi bonnyo bali mu comedy. Omulimu yagujja mu bijo mwalimu ne bapade bitu balwana nnyo comedy okumwagaza abantu. Wanga luli baza simanya abo bali mu kwekonga simanya bayoga bya kisiru biki. Amoti nabagamba nenda na guno mulimu. Kati bana bameka bali mu comedy ennaku sawa. Bamaliya kibafunye mu comedy. Bamadiyaji bafunye mu comedy. Nenga bo Amoti abamutandika wakulya struggle ze bayitamu. Omulimu osobola okugukyusa naye abayimbi bo kibali mettegeye. Nti seba tabayimba. Omulimu ne bagazaako ne bagufukwa nga seba tabayimbiranga masuuti ne bambala bulungi ne bajja ku stage ne baperforminga bandagire bamaliya mundagire. Yatusaba yako skando yonna. Naye abennaku zino watamala kugira mu nnika watamala kulaga mabeere wansi oluyimba terutunda. Kale kimanyi nti ennaku zino obwerere bw'omuntu butambula nnyo n'osinga oluyimba lwe. Kulabya buggi naye nga erinnya lya muntu. Naye nga gwe si yakeyambula. Desire zino yatukubira ekitone naye yeyambula oluyimba nga tetulumanyi n'akweyambula oluyimba n'oluyimba obwene butambula n'osinga oluyimba. Yayimba oluyimba nyina ekitone simanze nnyimu ebigundi namala neyeyambula n'atabu vidiyo. Obweseegu ne butambula mangu osinga oluyimba. Kati aba atunda ki? Tusaasira ntwala okusaasira kuno Afande Omara yafudde mulwadde nnyo muko wa Buganda muko wa Buganda tukusaasira
era nalabye omwana ng'agamba nti embeera si nnungi. Bambi. Ate n'amutuma n'amugamba nti Kayula ali kuki? Kayula ali atya bannawe? N'agamba nti omwana agende ave yetondere abo bonna be yasobya. Omala yali ku mulimu. N'agamba nti yetondera abo bonna yakola obubi. Yakola ne kyaki oba? Anti yakirabye nti yakola kyaki? Wadde nti wadde yali ku mulimu. Naye n'agamba nti omwana genda ogamba abantu nti netondera abo bonna be nakola obubi bansonyiwe. Kati ate abaafa nga tebamusonyiye bagenda betondera emagombe. Kwangira waliwo abaafa be yakyunya. Katonda baawulidde. Tasobola. Babikola tebategeera. Ubo genda mu ggulu genda osange ekibonerezo kyo. Abantu nga bakambwe. No. Bagenda tukolangako ebikolo batandikule. Bagenda tukolangako ebikolo batandika okuwoza ebyo. Nti ne ku nsi nibadde nnyonona ne muguna kati nange mu ggulu bannyina. Nenga tusaba. Omanyi obuzibu buli ku nsi. Abantu abali mu buyinza balina ekizibu kimu kuno ku nsi baba amaanyi. Naye ate batwa ku ssaawa efa ne batandika okwera. Oleeta komedi za moto. Nze nkuwulira. Abantu abali mu buyinza kino kibawe ekyokuyiga. Wano ku nsi mubaba amaanyi. Ninaffe tetumanyi gye tulaga. Abuteri amanyi. Kati mulinde ekibonerezo namwe kimunafu. Amoti yekkai yalabayo. Kati gwe kankuwulire. Ofanda omala tetujja kusaya musango. Sina musango nkusaya. Walizo wali ku mulimu. Omulimu gwe yalimu nga gwa order. Kati nze omulimu gwe ngamba kati Katonda mbuluvu nawe nga asala misango omujasa agenda musalira musango. Kubanga kati omulimu gw'omujasi kutta muntu. Ale Katonda yagamba totta. Kakati gwe mutuufu kati naye osanga omujasi ndi mulokole akube ettendo n'ombuza byogate bikwatagana. Wasayini eriteeka wasayininga tukkiira. Eri wasayininga eno ku nsi ate odda mu byebitabo tottanga. Agamateeka gabiri gasobola okufaanana. Gendako nalimu oba osazeewo okufa dinda ebibonerezo byo mu ggulu. Niwe musanga ali muze ndi mulokole bikiisa ate kati biki byogera tebikwatagana. Wasalawo obulamu bwange nti nze mbuwaddeyo nti kukufa. N'ebinene biri mu nsi muno. Segirinya yagambye agenda kugumba ku chati ya Segirinya embeera gy'alimu akakane. Segirinya ojja kufiira bwerere kati. Segirinya mulwadde. Yagambye Segirinya akyali mulwadde. Segirinya obuzibu bwagenda osanga kati ayagala kukola sympathy ya akalulu akate. Segirinya aba mugezi kawempe gireke. Abantu bekawempe baleke bakutuusiza ku ekyo. Kikite. Manyi bana abafuzi nabo balina engeri y'obutakula. Segirinya embeera gy'ayiseemu obyobufuzi asooka abyesonyiwe. Alidda ne kati akite. Obulamu buggwawo. Segirinya emyaka 5 mukyanga agenda mu parliament tafunyeemu ssuubi lyonna. Ali kundi, ali kumpisa, ali kumpeke, ali kumusiba yakoze biki. Abantu okukyabaagaza ki. Kitegeeza abantu b'okiikirira tibakwagala. Naye omanyi nti ebyobufuzi gulinga muzimu. Bwe gukuyingira pa ki. Ebyobufuzi gubeeranga muzimu ku muntu omusiru. Kitegeeza ogenda kujja mu byobufuzi nga tolina kigenderera. Omuntu alina mission. Obyobufuzi bubanga mupiira nti omuntu aweze emyaka 35 omupiira ne gumwegubira. Mesa wadde asamba atya emyaka gimugamba omupiira gunnyuki. Era ajja kuguvaako. Ebyobufuzi wewe limiti ogenda nti nze okusavinga ebisanja bibiri nkitadde ngenze. Omuntu yenna ensi gwe nejjukira akola ekintu abantu kibatakola. Segirinya agamba nze ku lw'obulwadde bwange n'okulw'obulamu bwange kawempe nkoze eki? Mu mirembe. Wagire gundi kale. Bw'oyagala. Kizolo. Abantu bagenda kujjukira Segirinya oyo n'emyaka gy'alifa nga nabo bakyamwagala. N'ensi kujja ku ntebe ofiire kuli. Nti ate Segirinya ajja mulwadde bamukwatiridde katanda yo sooka obyesonyiwe. Segirinya twadde tukusaba sooka oddeka ekigambo obulamu kikulu. Nnyo. Obwo obulamu essaawa zino ebyobufuzi tebiggwayo. Ebyobufuzi biba bwe biti. Segirinya kasaazo ne waavaako. Tukyalina tugenda konda 226. Tulina 231. Ebyobufuzi. Birina myaka. Tebina bigenda ne ku myaka 4 Segirinya okumoni bakuwaka. Trump bamukuba akalulu akali akagu. Yakomyewo n'awangula. Nego baali baagala nosiba.
era mission ye abantu balina obwongo mbunafu. Biden nga akakwata obululu, Trump yekalakasa bokyeza biki ne bagala n'omusiba. Esawa zino bamulonze kati ye president waki kati abantu obesiga abali ammere Segirinnya wummula buli boyogera abali ammere nzijukiza ensawo yo ensawo gireke Segirinnya wummula kinayo 231 kinayo 236 ujja kudda woli bokyali mulamu bana abantu beerabira maawo abakola ebi bali babanga baafu ne obulamu kankuli ebintu by'obufuzi bino nze mbira bizibu nnyo bana befuzi balaba abo obuzibu nabo nga bayimbi tebeekolera nga bali mu bifo ebyo wera kimanyi ekyo ne befuzi abira ku mulimu gwa kati Basegirinnya bona abakozi ba gavumenti babira ku mirimu gya gavumenti ne batasuubira nti waliwo olunaku lw'abantu gavumenti. Yes, oyagala okukolera abantu naye bagenda kusiima batya. Segirinnya akwala n'atandika eddwaliro aguze emmotoka aguze eki kati ki ekiriwo. Bano Uganda basiima muntu ayengezza alima tebamwagala. Kati ne bwabeera gwe okyalina Uganda fene wabatabala baagala mujjayo atandika okubala fene wawaawoma gwe beesibeeko jja bafunamu baja fiira bweri Segirinnya zanayo Segirinnya bayiza sija omusazizaamu ebyo ogenda mu kyaki taddamu kulumba ntalo naye bana ebintu bino tuvumirira olaba Segirinnya entalo za Bujingo oba biki byonna byaliwo abyesonyi ng'omala oyagaye bansonyiwe ne Segirinnya ne Bujingo beesonyiwe buli omu ate munne buli omu abeere kulikule Bujingo alina ab'okulwana nabo bangi Segirinnya nawe okyalina okulwana n'abantu bangi Bujingo tagenda kwesimba ku kifo ky'oliko talina na budde talina budde obwo kati entalo zo ne Bujingo tezikuyamba ate simanyi bani bagamba nti polisi wano alina kubeera mu ntalo polisi wa Uganda niyo agamba nti Kasarye alina kubeera mu ntalo ndowooza y'abantu kubanga ze kinnewunyisa mu byobufuzi wano osanga bannabufuzi bangi nga tagenda kuwulira kyagenda kukola alibeera mu kuvuma buvumi oyo MP wamwe talina kyakoze kati gwogenda tukolera ki atusaasira Deputy Lord Mayor Mukyala Nyanjula Doreen yerwadde yafiiriddwa mwannyina bamukubye amasasi Entinda kitalo ddala babbi ne Joyce Bagala yaziikibwa sisita waabwe kitalo ddala naawe Joyce Bagala kitalo nnyo wafiirwa bangi naye nga tusaasira bonna abafiiriddwa mwenna naabwe mwenna abafunye ebizibu ebyenjawulo abali mu makomera tetulina kye tuyinza kuba si bonna bali mu makomera nga bo balina okubaayo batukolako ebikyamu batukolako ebikolo bo babeeyo nga waliwo omuntu ajja nakati omuntu kati ngoyo yakubye munne amasasi kati oba omusabira naye abeere amukwata kati abantu bano basiba simanya yekiine waliwo omuntu agola bayembutuufu nga kyakoze kyakisiba kati ekikuttisa omuntu ki nze oba olina essimu gy'oyagala gitwale obulamu buleko nga essimu nakola nkole kati oli ajja kutta togenda kudda kati ngoyo omusabira kubeera bweru naye nze nambadde nsaba nze singa waliwo ebintu byendemu nga president kati abantu ngaabo oba olina battirawo immediate ne bava mu nsi bw'anabeera mukulembeza n'asoboka nga tunzika kankubuulire omuntu akoze ekibi bayibuli yennyini egamba alisa munne ekitala alifa kitala si byange nga tunzika programu yaffe oganye okusabira alien skin musabire nzina musabire omuntu yeesabira yekka kale sabira kiza besa ate sigenda musabira omuntu asobola okwesabira bannange bayibuli yennyini egamba bayibuli egamba yali mu Luuka buli muntu yennyini teri muntu asobola sabira muntu omuntu yekka yakakkana omutima gwe yeesabira tebakulyanga ssente nti waliwo agenda okukusabira omwoyo bazaala ogwo kati eri amanyi mwoyo gwo mu buzibu mulina mumulowooza tusabira mubiri byo byosanga nga pasita abantu osabira abantu oli naagala n'aleepinga omwana kati yasabidde mubiri gwafunye amaanyi omubiri kati okusaba mwako okusaba temumanyi kye bayita kusaba naye tuba tugenze mu kyaki ne tusaba faaza tatusabira
tubaye tulina kukakkana netusabira wamu naye ndiye tukakaza nti omwoyo gwa Father mutuukirivu yasala bakola ebituukirivu nti naffe katwewombeeke kyaba twewombeke tusabe tukakkane nesigamba nti katwewombeke mbasabire ababya kisiru omuntu twasabira mubiri guno omuntu kugambye omuntu ava mu kyaki n'akuba munna akatayimba kati aba asabye oyo nti guno omubiri edda gusaba abantu bangi nnyo balaba mu kyaki nga basaba nga balina mibiri ng'emyoyo giro giraba bbulu mmuvu omuntu abeera mu kyaki nga Father akuba ttendo nga ye alowooza byalabe ku best kati oyo aba asaba oyo kituufu nnyo ekyo abantu mubiri baleeta mibiri nga waali naye agamba omwoyo gwe guli eri ku bya best byaddemu ekiro kyaba kugamba eddiini tunagirabiranga ku bikolwa byo bitwekakkanye eddiini tugirabira ku bikolwa ki ku bikolwa byo tugamba mukulu Tonazi omusajja munnaddiini nti ne wasanga ekyokulya akigabira ku baana ne balya naye wano mu Uganda wosanga omuntu munnaddiini n'alya omugati ng'akaana katuna n'agumalawo omunnaddiini nga se bayambadde bulungi alina ne sapule kyokka ajeebeze ne mukatudi kyatambula n'omudaali bwe guti kawogo mubiri ojasanga seeka alina ogulevu bwe guti nga yasinga okuwemula ku kyalo eddiini tugirabira ku bikolwa byammwe buli omwoyo gwe gubeera mu ddiini si mubiri nga tuwunzika puroguramu eno so kati Dr. Besigye kakkana gy'oli weesabire ffe niwe tunaakusabira nga gwokyalina amawaggali noccenji alien skin kakkana gy'oli weesabire ffe niwe tunaakusabira nga gwokyalowooza bya kisiru sabira bwereere nze sina gwe nsabira buli muntu yeesabire kyokka kiba kizibu nnyo okugamba nti gwejangu kusabira ofune obugagga no obugagga bubeera mu mutima n'okwesabira kati gwe tulowooza nti nze kyamba ngamba tetusobola kusabira muntu afudde kubanga tusigaza mubiri gw'omwoyo guba gwagenze dda tusabira mwoyo gwe ate nga gwatemye mumusabire ng'akutuka singa ngamba kati kankuulya ekintu kino wammanga ekintu byokusaba mubiri kyakati mwe mbabwe musaba ebintu bingi netuseera nga tuti singa okusaba kwali kuyamba nga bitusabye ebituufu singa mu Afrika ffe abasinga obugagga mu Nansana tulina amakyaki agawera 30 temulinda sife nera mu Nansana gwe genda obuuze buli Nansana bajogerako kyesinga okukola ebikolobero abasabe bakola ebikolobero bakola ebintu bavaawo genda obuulirize Nansana bajogerako ki mwe muli abalepinga abakazi mwe muli abatta abantu mwe muli abibye maaso mwe mubeera biki aye nga mulimu kyaki nnyingi kati basalewo kimu oba ogenze kusabasaba wano mu Uganda wosanga omuntu amala okusaba n'agamba nze ndi munnaddiini nyenkya n'ayita jjajja Lubaale Katonda agambye wa bujja ate kati gwogaseeko omulala nze Katonda wanaaba nanzitaza ajja kunzita byange sina gwe ngenda kwesibako nti nsabira nze tonsabira Tonazi Media kwe tuli tweyanzeege naye nga ntwala okwebaza mwenna ababadde obumu ne muganda waffe alien skin naye nga katogedde oluganda olutuufu kati tulina kuba bumu naye kumubi amanyi omuntu waba alina kyabadde kati nga nze ndi wano n'ofuna problem nenja nenkubeerako wano oguma kyebayite obumu kumubeererako naye saala tetuuka twebaza abo bonna kati osabira omulamuzi agwedda lwamuto abamubeereddeko okubeera obumu naye ne family ya omwana yafudde Joram okubeera nga kati awo tubagamba Katonda kubabeererako Julio nabeko n'omukyala number 1 gwe nabyakankana naye adde mu nnomo kyokozaamu kubi omukwano gwa Joram yamutwala ne mufango ne naye mwenna Katonda amusaasira ddengu oba tamusaasidde si musango gwaffe tweyanzeege tetuyinza kusuuka wano kubanga bingi naye lwe tunaakomawo twogere ku bayimbi abayimbi entalo zisusse si ku ntalo zokka n'okwekuba kwetomera tugenda kwogera obugwagwa obuli mu bayimbi si kinene obugwagwa bungi ate okweyambula kiba kya bugwagwa fujjo bugwagwa fujjo tetegeeza busiru
waliwo omuntu alina effujjo nga si musiru. Obugwagwa si kibinnyo. Obugwagwa obukibamu obuseegu, mubamu ebyo bye bakola ebyekisirusiru, byonna bigwa mu bugwagwa. Obugwagwa ye muntu agwenyuka, kibaita okugwagwa. Obugwagwa ye muntu avaako ensonyi, kibaita obugwagwa. Nti naakola ekintu ekitali kya buntu, omuyimbi ki ekimweyambuza. Mbeere bulungi, mweraba.